Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya Gose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya. Mutambula n'okumanya tukuleetedde omusajja Omumerica kafulu w'ebikonde ayitibwa Mayweather. Ono amannya g'amatuufu ye Floyd Joyce Nkala Mayweather Jr. nga yazaalibwa omwami Floyd Mayweather Sr. n'omukyala Deborah Sinkala nga February 24 mu 1977 mu America mu katundu akayitibwa Grand Rapids, Michigan, United States. Kitaawe nakinku mu muzannyo gw'ebikonde era yamutendeka ate naye yali kafulu mu muzannyo guno era ex international. Kale famire ya Mayweather kuva dda nga eyagala nnyo omuzannyo guno kubanga ne bakojjaabe nabo baabikubira ddala okuli Jeff n'omugenzi Roger Mayweather. Ensibuko ye mu Jamaica kubanga bajjajjaabe baazaalibwa mu Kingston, Jamaica. Kuva buto bwe ng'ayagala nnyo omuzannyo guno, ekyamulemesa n'obutasoma kugenda wala nga obwanga bwonna baboolekeza bikonde. Yazaalibwa mu famire y'abaana bataano omuli Floyd Mayweather, Justin Mayweather Jones, Fatina Mayweather, Dorisia Tawana Howard ne Fanny Oli. Yatandika ebikonde nga mwana muto mu 1996 paka 2015 n'awummulamu. Oluvannyuma yakomawo mu 2017. Ku myaka 7 yali atandise okuliisa banne akakanja mu miguwa. Yawangula Golden Gloves eya 1993 n'agiddamu mu 1994 ne 1996 ku myaka 16 gyokka. Mu 1996 yeetaba mu mizannyo gy'ensi yonna egya Olympics egyali mu Atlanta n'avaayo n'omuddaali gw'ekikomo. Bwe yatandika okuzannya ebikonde by'omutendera gw'ensi yonna yabinkana ne Gennaro Hernandez mu 1998 era yawangula omusipi. Nga wayise ekiseera yaddamu okuwangula omusipi gwa WW Lightweight title mu 2002, n'addamu WW Super Lightweight mu 2005 ne IBF kosa IBO, WBC wamu ne IBA welterweight title mu 2006. Ate mu 2007 yakuba Oscar De La Hoya mu WBC Superweight Crown era n'amuwangula. Okukuba Oscar De La Hoya kyamuviirako okwongera ku bugagga bwe era yafuuka munnabyamuzannyo mu ggwanga lya America asinga okusasulwa. Mu 2007 yalangirira nti awummudde ebikonde oluvannyuma lw'okuwangula Rick Hatton ate n'akomawo mu 2009 era yatuukira mu miguwa n'awangula Joan Manuel Maguez mu laawundi 12 era yalangirirwa Shane Mosley olwo yali awezezza enwana 41 ng'atimpula butimpuzi banne. Mu 2013 yagenda mu maaso n'okukakasa ensi nti ye nnamba emu n'atimpula Robert Guerrero mu lwategekebwa ku Las Vegas mu MGM Grand Gardens Arena era n'awangula WBC. Wano yaweza enwana 44. 2015 Mayweather yasisinkana omusajja Omufiripini nga naye kafulu w'ebikonde ne bakkiriziganya kululwana. Olulwana luno lwassa ensi yonna ku bunkenke nga beebuuza ani anaawangula. Ono omusajja si mulala bamuyita Manny Pacquiao. Manny Pacquiao naye yali akubye abantu bangi. Mayweather binkana naye lwategekebwa nga 2015 era balutwala ng'olulwana lw'ekyasa kya 2020. Baalutegeka mu Las Vegas mu ggwanga lya America era lwagenda okugwa nga Mayweather aluwangude. Kale kino kyalagira ddala ensi nti omusajja takuba bikonde wabula atimpula butimpuzi. Mu 2017 August 26 yagenda mu maaso n'awangula Conor McGregor era n'aweza enwana 5 nga takubirwamu. N'agamba nti 2020 agenda kuwummula ebikonde. Mayweather yalina omukyala amanyiddwa nga Chantel Jackson ng'ono baayawukana mu 2014. Musajja muzadde ng'alina abaana 4 okuli omukulu ayitibwa Coram Mayweather alina emyaka 21, Liane Mayweather alina emyaka 2, Zion Shamila Mayweather alina emyaka 19 ne Yaya Mayweather
wamu ne Devion Cromwell ng'ono ye akuza mukuze nga baazaalibwa omugezi Josh Harris Omumerika ono mugaggafu ge era biliyoniya abalirirwamu dola za Amerika 560 ng'alina ebyobugagga tomoni okuli amamotoka ag'ebbeeyi ag'enjawulo, amaka oba embiri z'amaka mu bibuga eby'enjawulo, ssente enkalu ezitabalika empitirivu, ennyonyi 2 ez'obwannannyini n'ebirala. Mu bufunze Mayweather osobola omunnyonnyola bw'oti: musajja mu Amerika alina emyaka 44, yakalwana ennwana 50, takubiddwamu wadde n'olumu, akubye banne zitonziriranga oba ziyite KOs 27, azitowa kilo 68, obuwanvu bwe buli mita 1.73, alwana mu mitendera egy'enjawulo oba ziyite divisions okuli lightweight, welterweight, featherweight, welterweight, light welterweight, light middleweight ne super featherweight. Kale y'oyo leero Omumerika gwe twogeddeko Naggagga Mayweather. Weekuumire ku Royal Farmer.